Mu kyalo ekimu wano mu Uganda waliwo omuvubuka omuto ayitibwa Kasajja. Kasajja ono yeegombanga nnyo abasawo era nga ate n'abeetegeeza n'alaba engeri gye bakola emirimu gyabwe. Kyava yagenda mu Owino ate n'agulayo eggando lino ery'abasawo n'obuntu buno obukebera amatu, obukebera omutima. Kakati n'agenda ku kyalo n'abagamba bannange nze nzijanjaba naye bakyava mbuuza Kasajja wafuuse ddi omusawo? Kasajja n'amugamba nze kati nzijanjabira ddala endwadde zonna kuba nasoma ekitabo eky'obusawo era kati nsobolera ddala okubeera nga nzijanjaba. Manyi okujjanjaba malaria, kolola wamu n'obulumi obw'enjawulo ate ne Katonda ali nange. Era nabagamba nze nsobola bajjanjaba bulungi ddala. Kati omukyala omu kyava mujjawo n'amugamba ssebo mukyala wange mwami wange mulwadde akolola ekifo kimususseeko njagala omukoleko. N'amugamba muleete nja mukebera nja musabira ate na ne panado ayika amafuta ga Katonda agenda okubeera nte gamuwonya. Omukyala omulala tekyava ajja. Omukyala yali maama Naaka bambi yajja omwana ali bubi ng'ali mu kukaaba. N'agamba omusawo omwana wange ng'ali bubi nnyo nsaba onnyambe. Omusawo kyava amutunuulira omwana n'amukkakkanya n'amugamba maama toyaliikirira bino mbirabyeko emirundi mingi era nkakasa omwana we alyakuba bulungi. Ngenda muwa empeke 3 muwe n'eddagala omwetango guno ogenda oguggyemu amazzi ate gugyemukolera ddala bulungi. Omukazi n'amubuuza okakasa by'oyogera ko Kasajja nti ye tolaba nga nyambadde ekkooti ey'obusawo? Era bw'atyo n'amugamba nze mmanyi bye nkola. So ate bambi wayita akaseera katono omukyala n'akomawo era ng'akaaba agamba musawo Kasajja. Luno yakomawo akaabira ddala musawo Kasajja. Kati neiba nawe kamugamba nange tuve kuona omusawo tugende ku ddwaliro erya ddala kubanga twetaaga okuwonyezebwa. Bagenda otutuukayo bambi ekisinga obubi ate omwana bambi teyasobola kuyitawo. Kati bambi miranga gyali mingi naye Nanso wadde anajja agana tugende tulaba nnyo na ssaabu mwana. Batuukayo eri Kasajja bamubuuza naye Kasajja olina satifikeeti ey'obusawo? Nti nedda. Kasajja lwaki otta abantu obalimba nti oli musawo? Lwaki olimba? So abantu bangi mubeera eyo nga temuli bakkiriza naye nga mwerimbise mu bakkiriza. Olunaku lwaleero salawo okkirize Yesu kubanga mwasindikibwa era mwenna Yesu agala mulokoke mujje gy'ali. Naye waliwo abantu abeefuula nti bakristaayo ate nga si bakristaayo. Kano ke kaseera mwogera ebyawandiikibwa naye nga temubikola. Mulinganga badde eri Yesu naye ng'ate mukola byammwe. So ebyo byonna Katonda tabyagala. Katonda ayagala omutima gwo oguweeyo. So ekyo kya makulu nnyo. Channel eno gisubscribingeko.